Mani berina no sai no gamanyi. Ngono ba gamanyi. Ara king. Ngone for 94. D'accord. Yakoze yaleero ne ba originating eyaleero no tujja kimala encha kyetaga ne mujja ne mukwata ne Sara sisi mbadde nsaba nga n'ebifaananyi by'ebbalwaze kaita tufunye nyama kati tujja kufuna bakwate ekintu ekizibu kibadde ennyama because we have to dispose it of. Yes. Nyama abantu olaaluli abasajja beekakira nabakema ayaya omusajja ku nzenga mukambe kati leero namukongo nayo nente yasayininga ku ttaka lyerimu the same chairman endagaano 3 tugende na misendo tukoze zikyawa ntokera sawa meka anti RCC ayiro tugamba abakulembeze ab'ekitundu bakiya LC boss LC3 omuntu agenda na bed LC3 namugana akubira chairman omuntu amugamba tetera gundi eyo baruwa ali kutambuza engete gye tufunye endala eri wano alwente eri gye tuli nayo wano tugifune nakole baruwa endala nagireeta wali kukotagana kati chairman tumukute tumwata ali mukomera nenga abada akabe ekintu kimwe tumukubire ka RCC agenda kugenda RCC kigwaga Mafandi said we detain him. That is for you know these cattle they deal with the LCs. Olabye bijamye biri ya olabye amajambi agalia twatandika ebikwekweto ne UPDF ne sister agency mu Bugisu yonna ekyamazima obubi bw'ebisolo badde bususe ng'abantu baffe abalunzi tebakyebaka kati kye twasalawo kwe kulaba nga tukolera ku mawulire intelligence radio okulaba nga tumalawo obubi bw'ebisolo n'obumenyi bw'amateeka mu Bugisu region. Tiimu ya UPDF yazemu nekola ebikwekweto mu Bugisu region era twakutte ababbi be bakutte babakutte baliwo betulina ababbi nga 6 babakutte red handed n'ennyama n'ebigere by'ente bano basanze n'ente enamba nzirugavu ebbaluwa eraga nti ente myufu ate njeru ebbaluwa ate yazze oluvannyuma ng'ate yeraga nti nzirugavu naye ng'ate ero si mu buguzi teyabaddemu kiba kitegeeza bino byonna bimenyi by'amateeka ffe kitugenda okukola kwe kubasindika mu kooti babavunaane kibeere ekyokulabirako babbi n'ennyama n'ebigere by'ente n'ente twasanze abamu nga batambuza ente balina amabaluwa nga mwaka guwedde naye ng'ate batulaga nti ente baziguze mu mwezi guno. Twasanze n'abeerosi bakolagana n'abamenyi b'amateeka buli we mukwata abamenyi b'amateeka n'ente enzibe n'embuzi ogenda okwekanga kuliko ekiwandiiko ky'erosi. Twamala okukola ebiragiro
mu Mbale district ne Mbale city yonna okulaba nti abatunda ente wabeerewo foomu twagideveloping, wabeerewo foomu kojjuza gwagaba gwatunze n'agula n'oteekako ne kala n'oteekako n'abajulizi abaliwo LC n'eryoka esayininga. Twalabula dda aba LC okwewala okukola endagaano ku bisolo nga tebiri mu mateeka. Kino kikyamu, abamu bakola n'obutabo bw'exercise book nga ye bamuwasa ssente ze anyigako sitampu. Kati bano ababbi buli wagenda okubba ajjuzaamu bujjuza ddeeti. Wootunuulya ebbaluwa ze tulabe wano LC, ente emu eraga njeru, ente gye twakute n'ababbi nzirugavu. Ate ogenda okumaliriza nti n'abantu baffe abakulembeze bali paati mu bubbi buno. Wetukwata ogenda okulaba ate abakulembeze abamu be bajja, ono mu muti, ono mukole bwe muti, ono si mubbi. Batubuulire tubakwate, kuba ekigendererwa gavumenti eyagala okuba n'ennyingiza mu maka. Abantu baffe abamu balunzi, balimi, naye bwe tunaagayala ne tusirika, abantu bagenda okulemesa abantu baffe okubaako kye bakola ennyingiza mu maka. Kigenda okumaliriza ng'obwavu bweyongedde, kubanga oli we bamubbako ente ze 5 yaguze embuzi ze za PDM, yaguze ente emu mu kakadde asobole okulunda azaazise, afune amata, afune n'ennyingiza, abe n'ebigimusa. Tugenda okumaliriza nga amaka ekigendererwa kyaffe ekya gavumenti ekya PDM okugoba obwavu mu maka, ng'obwavu bujja kweyongera. So kino kigenda kubeera ebikwekweto tebikyagenda mu maaso. Buli bwe tukwata tugenda bavunaana paka mu mbuga z'amateeka babeere ekyokulabirako. Kino kiddayo eri DPP's office, fayiro we ziba zizze mukole okunoonyeza okumuteekemu ne minati ziri enkambwe, bano babeere ekyokulabira. Tugenda mu kooti, ababbi b'ebisolo, abamenyi b'amateeka babeera n'ebisi, teri kubawa beyiro, babeereyo. Abantu basabe mujje muwe obujulizi, abantu bano babalumike, babavunaane mu mbuga z'amateeka, babeere ekyokulabirako. Wenyo abakadde nammwe muve mu bubbi. Emyaka gye mulina mwasooka dda embeera ey'okunoonya ekibe kibayamba. Mugenda okumaliriza nga bibakema ne mutandika okubeera ababbi ab'olulango, muve mu kunywa ebiragalalagala. Abano abamenyi b'amateeka bakozesa ebiragalalagala ne babiyingiza ne mu baana bali ku luutinga abaana abato, kuba abe bayinza okubayambako okulondola. Twagenza okizuula bakozesa abatambuza ebigere, bakozesa ab'obugaali, bakozesa abapikipiki, bakozesa ab'emmotoka. Omumenyi w'amateeka. So tusabira mwenna naddala aba LC emboozi ey'okukola ebiwandiiko byonna nga temumaze kutuulanga executive eyo nkyamu. Emboozi ey'okukolanga obutabo buno n'okola ebbaluwa ng'oli afunye ekizibu gwe ne bakulagira nti genda omutaase. Kati wano tulina omusajja wa LC wa myaka nga 75, naye wootunula ebbaluwa gye yawandiise okujja anunula abamenyi b'amateeka, kiba kiraga nti naye abadde mu bikolobero.